The Newsroom, where untold story is revealed. Kati weyajja Alvin weyajja yasookera ku kimu ku Eunice ng'amugamba Eunice, I'm sorry. Eunice n'amugamba I will kill you. Ndasooka ne mutunula bwenti nga mukambwe nnyo tasalibwako musale. Ne mugamba Eunice, like be calm. Ne mugamba kyoyogedde si kirungi. Yamugamba I will kill you. Oluvannyuma ennyo wayita ebbanga ttini nkwata ku ssimu yange okulaba nga ndaba ekifaananyi nga mbagamba mulabe uyo Alvin afudde. Ekifaananyi n'ekisindikira Jackie. Ekifaananyi n'ekikwata n'ekisindikira Jackie. Namugamba n'ensindikira Jackie ne mukubira n'agamba Alice lindako ngenda kuddira nga maze okunfaaminga. Namugamba nze maze okunfaaminga ekifaananyi nkifunye. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Abatoba ku Beyond the Newsroom ne komisime ya live tubanirizaako mwebale kugoberera mwebale kutulaba era tube ngwero okuba ngejinga n'okubategeeza nti musubscribinge musharinge mu commentinge ate n'okwongera okumanyisa banyinaffe ne baganda bafu abalala kuno kokwa kubasange ensonga naddala ezikwatagana kulamu bw'omuntu wa bulijjo oba ku muntu asookerwako. Lunaku lwa Monday, yes, bavuddeyoko mu weekend abatannaba kuvaayo namwe abateekateeka ate okubanga eyamwe mugitandika leero mbu kubanga waliwo abatafuna off ku weekend kati ye nga ye Monday tugyafunye aga nti ye weekend namusumba mutamusumba Katumba yanga nti kati meya ku Monday ate ffe tudigida leero katuluva wano katulabe musumba gye tugenda okujja kati. Olunaku lwaleero nina ku seeti bannyina b'omwana mulenzi eyafiira mbuya mu muzigo gwe yali girlfriend we Eunice Birungi. Oyo nno nga n'olutuukire olunaku lwayo Alvin enfa ye ekyatankanibwa era abafamire mwabalabako wano taata ne maama nga bakuba emiranga bagezaako okwagala okutegeera n'okunnyonnyolwa okuva eri ab'ebitongole by'ebyokwerinda ku ddala ki ekituufu ekizoba nga kyaviirako omwana waabwe okufa kubanga bo kyebaafuna tekibamatiza mu butuufu bwakyo. Kansabe tutandikirawo bakubuuzeeko tandikire ku ludda luno oli otya ddi? Ni bulungi ssebo. Amannya? Linnya enze Namujuzi Jackie. Okay. Yes. Jackie twakuuliddeko nnyo mu mboozi z'amaama. How are you? I'm good, how are you? Bakuyita Bampita Nalwoga Alice babiri. Babiri. Yes. Jackie tandike naawe. Okufa kwa muto yali muto omukulu wo? Muto wange. Mutowo. Wakutegeera otya wakutegeera budde ki era kike walaba wetubatandikira kakati zaali ssaawa nga 11 n'ekitundu nali ndi ku mulimu nga nkola kati essimu yasoka neevuga naye by that time nalina client nesitakisoka gifaako nnyo neŋŋamba nja gipikinga after kati nensigala ku customer nga ndi mukolako kati wayitawo eddakiika nga 6 oyo sister wange Alice najja kuba ye ayina ewalala gyakolera takola nange kati najja ngadduka nayingira mu dduka naŋŋamba Jackie konze kiki Alvin afudde konze ani akugambye naŋŋamba Eunice yankubidde essimu naŋŋamba Eunice girlfriend. Yes. Yankubidde essimu naŋŋamba ampeereza ne message ku WhatsApp kati awo nenzijukira essimu yange nti nagirabeko ng'evuga kati nenzikwata essimu yange nenkwata n'ensawo yange nze nenfuluma edduuka
kati nenkola ki kufuluma edduuka nenkwata essimu yange mangu awo nenkebera Missed Call. Kati Missed Call yaliyo oyo omuwala nemukubira nemugamba Eunice muli luddawa bangambye Alvin afudde. Nangamba tuli eno Alvin afudde. Konze Alvin afudde ki? Muze musanze mu bathroom nga yekoze ki? Nga yetuze. Kati nenkola ki nemugamba kanzije ndi mukola ki ndi mukufuna kano ka boda nzija. Nangamba nemubuza muli luddawa. Nangamba tuli Mbuya. Kati nenfunawo ka boda nenkola ki neninya boda wa boda nemugamba ntwale Mbuya wabula simanyi exact ngenda nkola ki ntegerera ku simu. Kati nenkola ki netugenda neninya boda kati nembakubira nenziramu nenkubira omuwala mbabuuza muli luddawa mutuli eno Mbuya ku 3 konze nze Mbuya ku 3 nga simanyiyo mbulira the exact location we muli. Nangamba let me send you a Google map. Ningamba Google map nasoka naweza ngendo bikaze nga sibitegera na bitega ndi ku panic. Nenziramu nemukwe nemugamba omanyi nze bye Google map sisobola bisoma zipana wabula tell me the exact location we muli nzije ndi ku border. Nangamba mbu tuli wano eno kati tuli mukugenda ku mudwaliro konze dwaliro ki nangamba ngenda tukawo nkubulire tuli mukuba tuli mugenda konze nange nemugamba nange ndi ku border nzija. Kati after some time nebaddamu naddamu Sali nakuba. Kati kulino Sali yankubira. Sali mukwano gwa Alvin. Yes. Okay. Yali mukwano gwa Alvin era nafe nga tumumanyi Sali. Kati Sali nakuba nemubuza Sali muli luddawa. Sali nangamba tuli eno ku St Angeles Hospital Mbuya ku 3. Konze kale. Nenkola ki nengamba wa boda ngenda ku Mbuya ku 3 tujja laba St Angeles Manya Hospital yawo ku clinic eri awo ku kubo. Kati nentugera nalwawo notuukawo nga like wachambuze we naye nga ndi ku masimu wemba kubira ku Sali wekubira ne Eunice. Then after some time nentuukawo mwawo kumweyo clinic. Kati natuukayo nga webali omuwala atuddawo the Sali wali then ne abana ba neighbors nabo nga bwe bali ku ddwali. Kati nenkola ki nembabuuza kiki nebangamba gende wa doctor ali awo nebandaga Dr. Zuru. Kati ze nenyingire omusawo bamuyita Dr. Oling Michael. When natukamu nemugamba namujuzi Jackie, I'm the brother of the boy they have brought here. Nangamba I'm the sister. Nangamba okay sit nantuza netumena ne Anjulia Dr. Oling Michael amanyage bwe yangamba nangamba muganda oba mulese wali. Naye by the time we bamuletedde abadde yamaze okufa according to Zegundi Kyendabye abadde yafudde 20 minutes back. Konze nemubuuza afudde ki? Nangamba the girlfriend says nti ki yetuze mukinaabiro yetugidde mukinaabiro. Nemubuuza nangamba wandyagadde omulaba. Nemugamba nesoka nze nemutya ndi muganda naye nasoka nemutya. Nemugamba atulindeko daddy kuba ne daddy naye yali maze omukubira nga ndi mulagirira nze wendaga. Nemugamba nedda tulindeko. Kati nemuzaayo nemugamba ogambye committing suicide. Have you checked the body okulaba kuki? Nangamba ekyamazima ife tukozeko combine observation. Naye according to nkunze Kyendabye sirabawo sign ya kwetuga. Kati nangamba naye twandikoze we muba musobola mwandikoze postmortem whatever postmortem okumanya results entuufu. Nemugamba okay fine tewali buzibu katulinde ani daddy ajje. Kati ne mzee yawo yatuukira netuddayo era mu ddwaliro lya mu room ya doctor n'addamu n'atunyonyola ekintu kyekimu. Kati later on ne batugamba tugende tumulabeko tugende tulabe the body. Aho nengenda ne mzee netukola ki bali bamutadde eyo mu one of the rooms ku katanda netumutuukako netumulaba.
kati awo wetwakubira ne tubuuza police around waliwo police nga tebali ne police eringa tenaba like okulaga involvement kati netugamba doctor n'agamba let me contact the police tulabe okukola ki okumanya more information detail. Police after some time nejja ne gundi zaabwe nabo ne basuka ne babeerawo awo naye kati that process nga police ejja nze nafuna gundi okola ki interactingako ne some people abaliwo around okumanya ekituufu. One of the abantu waliwo ba neighbors ne landlord kati nasooka kwogera n'abavubuka abaliwo abalala mbabuuza bagambye Alvin yetuze mulabye ne bagamba buli omu agamba ze sinalaba zina kyendabye nange bampise kusitula kuteeka mu mmotoka biki nange sirina kyetulabye tetunalabawo tetulina kyetulabye nga nabo tebamanyi kati oluvannyuma nfuna landlord omukyala twogera naye mubuuza aŋŋamba nze landlord waki w'omuwala wabadde asula naye kumaca nasese nempulira samu kuyomba kumaca mpulira abantu abakayana neŋŋamba kiki nesitafaayo nnyo naye nga nawulira abakola ki abakayana. Then later on after some time nempulira abaseka kati nendowooza maybe oba bakoze ki basotive ensonga zaabwe biteeredde biwedde n'abivaako ye nadda ku mirimu gye n'akola naye oluvannyuma ennyo ate evening hours awulira omuntu awoggana screaming n'avaayo gye yali ali waggulu omukyala gy'asuula eringa ka flat n'avaayo nakirira wansi najja agenda okusanga ajjadduka abulira sound gy'eva noise ajja agenda okusanga asanga omuwala akole ki aleze omulenzi abuuza omuwala what has happened, what's the problem? Then the guy was like Alvin has hanged himself kati call landlady where mbo in the bathroom. Then in the bathroom call landlady agamba how did you remove him from the bathroom? So the omuwala n'amugamba mbu if you were the one what would you have done? Kati landlord we yawulire n'afuluma agenda ayita obuyambi kati ne mubuuza landlord yakuze mbu ati n'agamba she told me mbu if you are the one what would you have done? Kati ye because yali atidde landlady n'adduka ebweru ayite ki obuyambi kati we yayita waliwo eringa garage around nga we basula n'ayita abantu banange mujje mutuyambe biki abantu kwekujja bajje basitule omwana basitule omwana bamutwale naye bayita ne eringa kabangali something motoka bamuteekemu pickup balinga pickup bamuteekemu kati bali bamusitula bamuteeka bagenda muteeka mu pickup ate kati sali n'ayingirawo n'emmotoka kati mukuyingirawo n'emmotoka n'abagamba ate mumuteeke mweyo mumuteeke mwene yange kati ne bamusa mu mmotoka ye yassali ne bamuvuga kwe kumutwala eyo ku clinic na kati landlord yeyo conversation nze gye yaŋŋamba nangamba bwetu naye nange natya biki nga neewunya omwana omuwala asobola okujjayo atya omuntu mukinaabiro nga bwagambye n'amuleeta biki bwekityo bwekyali. Kale abatulaba twongera okubeebazaako mwe bali kubanga mutugoberera ensonga za Alvin zikyali namulanda ng'amabeere g'embwa tukyagezaako okuba nga tuzeetegereza n'okumanya wagiri kisinga okukwatwa oba okukwasa ennaku nti mu keesi eno nga bwenyumiza tewali newankubadde suspect oba ayinza okuyambako poliisi mu kunoonyereza ali mu mikono gyabwe bonna aboogerwako amannya nga bw'ogawulira oba landiroodi oba sali oba omuwala tewali n'omu ali mu mikono gya poliisi. Biregamba nti poliisi yajjenja loodi eno yabaddako neebazannyirako okubula okwekutula neezannyira mu nsonga neebalaatira mu nsonga ekintu nabo ekyabasukkako n'okutuusa olunaku lwali nga bwe mwawulira taata ne maama nga bannyina kiseera kino bennyina ku seeti be bannyina b'omugenzi mulongo mulamu wono oba girlfriend wa baba wali omumanyi
Eunice birungi nali mumanyi twali tumumanyi ffenna ewaka yes buli omu yali amumanyi era nze okumutegeera namutegeera balinamu misunderstanding omuwala ng'akubira taata essimu omuwala Eunice birungi kamuntu ng'akubira taata essimu amugamba mbu dadi Alvin ayagala kunkuba taata ng'agenda ate atayagala kukubira kintu n'amugamba mbu atutte essimu yange simanyi lwaki atutte essimu yange nimusaba essimu yange tayagala kugimpa kati oluvannyuma ennyo Eunice amala akubira Jackie ng'amugamba jangu otusange ku dduuka Jackie oyo sisita wange ng'amugamba jangu otusange ku dduuka ng'ajja ku dduuka nze awo kwe kumulaba kuba nali muwulira buwulizi naye nga simulabangako ogwasooka that was last year yes omulamu wamu waliwo ng'ogyeko ebiwabangawo symptoms and signs ezaziraganga nti oba oli awo alinamu ekifaananyi kino kitandise okuba nga tumutwaliramu ekyoyinza ekyamazima omwana oyo akirina ye nga ye yalina tempa ekisooka yali mulimba yali alimba nnyo naye nga mukalukalu n'amaaso oba ogalaba ng'alimba kati olwo olunaku ajja waliwo olunaku olulala ajja akubira era Jackie yalinga amwanguyira kubanga yagendangayo ku dduuka ye yali amumanyi nnyo okunsinga era emboozi eyo Jackie agimanyi nnyo okunsinga kuba gwe baasooka okukubira essimu naye nze bw'atuuka ku dduuka balinamu era misunderstanding simanyi aganye okumuwa ebisumuluzo byali awo nze sibitegeera nnyo Jackie yasinga obitegeera ensonga ezo naye ku olwo lwe namulaba namutunuulira bwe nti ne mugamba kiki azze ayambadde obushooti yajambadde bushooti ali mu bigere n'agamba mbu nzize sambadde nangatto naye just nonze oyo mwana simanyi na kizibu kyalina ebisumuluzo byange abitutte essimu yange naye tayagala ginziriza tuba tuli awo era waayitawo ebbanga ttini nga ne Alvin ajja ku dduuka bwe yajja nga bamugamba kwata ebisumuluzo by'omuwala obimuwe ng'abikwata ng'abimuddiza ng'akwata essimu ye ng'agimuddiza teyajja nangatto maama ng'amugamba yi kati ate ogenda kuddirayo mu bigere ng'amuwa engatto yeezize amugamba kwata ogendere gyambala ezo ogende ojja zizza lw'onaazizza naye naguno gwakatazizza ng'omuntu eyeeyazise kaakati Alvin nga bamunenya bagamba naye ggwe omwana w'abandi kakati bw'omutuusako obuzibu n'amugamba nedda maama sooka ompulirize nkimanyi oyo omwana abalimbye kubanga mumanyi mulimba muyaaye naye nze namutunuuliranga bw'ati nga n'amaziga tegajja mazima ddala naye ng'akaaba Alvin wanted to beat me oh my god I'm so scared namutunuulira bw'eti neŋŋamba no Alvin yali muntu wa mazima kuba nali mumanyi era nasirika bwe nti saayogera bingi neŋŋamba Alvin nkimanyi amazima ajja gatugamba nga tutuuseeka era bwe twatuuka ewaka n'atubuuza twalina wabweru nga tunayingira na mu nnyumba n'agamba naye mmwe mulowooza mwe muntunuulye mulowooza nnyina kye nnyinza okukola oyo omuwala mulowooza nnyinza n'omukuba oyo omuwala naye buli kaseera yaba ayagala kukyokooza nomugamba wabula ndeka kati nga ku olwo incident yali evudde ku ssimu Alvin agendayo ng'ali ku ssimu ye omuwala amugamba yamulaba aseka baali boogera bya bizinesi ne mukwano gwe Katimbo Kakatimbo amulaba aseka ku ssimu nange oli mu kunyumya n'abakazi bo Alvin namugamba naye kati ebyo bijjeewa n'amugamba essimu yange yiino gikebere ogimanyi password gikebere yiiyo n'agikwata n'agikebera bw'ati bw'atalina kye yalaba n'amugamba kale nziriza essimu yange olina ky'ofunyeemu omuwala wo yalusimbulira obijjeeko n'amugamba naye naawe kiki obadde ki simanyi kikutabudde essaawa zino Alvin n'agamba kaamuviire atambule agenda amuviire omuwala asseeyo omulawo ayagala mukuba Alvin n'agamba naawe kati laba byokola avuddewo
batambula agenda omuwala amugoba n'omulaba tayambadde engatto amugoba n'omulaba atandise okumwetolooza abasajja bagamba ye ate kiki muganda wange kiki bro kiki omuwala agaakuli bubi n'agamba munaye abakazi tobamanyi ne katemba waabwe naye nze siina kyamukolera era yalaba tamaliriza ng'akwata boda ng'amuviira yoyo Eunice. Kakati gwe muganda wange bwe yafa we byakoma omuwala taddangamu kubabuuzaako wali omuwala oyo taddangamu tubuuzaako taddangamu kwogera kuba kati okufa kwa Alvin nze okubanga okumanyako nze nsuubira nti ndabika nze nasooka mu famire yaffe kuba nali ku mulimu ninawe nkolera awo waggulu kumpimpiko ne bazadde bange we bakolera kati nalina ne kasitoma nga ndi bize mbadde ndi bize naye essimu yange bwe yavuga nenjikwata nalina akasimu akatinisa eno nenjikwata ng'enamba mpya kubanga eri yali display nga linnya lya muntu bwe nakwata essimu ngenda okulira Eunice ngamba Alice mwanamba kubira temukwata masimu I wanted to tell you that your brother has passed on. What? Just like that. Yagamba atya? Alice mwanamba kubira temukwata masimu I just wanted to tell you that your brother has passed on. Go online. Kyeyangamba essimu neekutukako nentya nengamba ekiki nenkwatirawo essimu yange eno nengenda ku WhatsApp nga ngamba banaye ate kati kiki kino ekiwala kirimba nnyo kiyinza n'okuba kirimba nga kiri mutuzajjira ku bwongo nga ngenda online bwe nagenda online nasangako missed voice call ne ka voice note ke yasindika kati nze Alvin yetu simanyi kyakukola mbakubira temukwata masimu munjire simanyi kyakukola right now nakomyawo namusanga nga yawanise with a bed sheet and in the bathroom simanyi kyakukola bambi kambawe location munjire. So that was the voice note. Kati nze olwawulira voice note natambulirawo saayogera nga nkwata nsawo yange nga nziruka nagenda ntomera abantu bagala kunkuba nga saagala kumanya kiddako nenziruka ku dduuka nsange sister wange oyo n'omulala waliwo omulala gwe tukola naye bwe natuukayo mugamba Jackie mubitegedde nga ngamba ebiki namugamba Eunice ankubidde essimu angambye Alvin afudde nangamba olimba obijjewa oyo mwala yayinza n'okuba alimba namugamba ankubidde nange sikakasa oba bituufu kubiraba maama nangamba tetusobola kukubira bamaama nga sisoose kakasa kansooke mukubire ng'abakubira muliwa kanzije ekifaananyi olwo sinnakiraba tannakisindika kakati Jackie agenda nze nsigalawo binsobedde ndi mukwogera n'oyo omwana mukwano gwange oluvannyuma naye yajja bwe tukola naye nga Alice kiki tulabye ofuluma bufulumi tetutegedde kigenze mu maaso nga naye mubuulira ekibaddewo kati oluvannyuma ennyo wayita ebbanga ttini nkwata ku ssimu yange okulaba nga ndaba ekifaananyi nga ndaba ekifaananyi ngamba mulabe uyo Alvin afudde ekifaananyi n'ekisindikira Jackie ekifaananyi n'ekikwata n'ekisindikira Jackie namugamba n'ensindikira Jackie nemukubira nangamba Alice lindako ngenda kuddira nga maze okunfaaminga namugamba nze maze okunfaaminga ekifaananyi nkifunye nangamba alindako taata agenda kujja tugendagendayo tuli actually taata naye mukubidde ali mu kujja nze natuuse dda naye sinnaba kukola ki sinnaba kumulaba ne mugamba kale ninze gwe feedback yo gy'onampa gye tunaakola ki gye tunaagenda nayo nga ninda feedback wayitawo ebbanga ttini nga Jackie addamu ankubira ngamba muyingize ebintu mugende musange maama ewaka kyekyo
So chat yasemba n'okutuusa ye chat yasemba n'okutuusa olunaku olwaleero. Jackie Agise. gwe Eunice toddangamu naye kwogera naye kuba yali akwanguyira nnyo. Taddangamu okuva Alvin bwe yafa. Taddangamu. Temufunangako kirowoozo kiddamu mukubira. Nti oba odda ogende nti banneeka mukubireko mwebuuziseeko kulala. Sisobola kubanga we twali mu kaklinika awo. Biseera saawa ezo yali nga atamanyi. Ne muganda we omukulu yaliyo. Naye bonna omulenzi. Muganda wa omulenzi omukulu yaliyo mu eyo clinic. Muganda wa Eunice yaliyo mu eyo clinic. Naye tewali na kimu kye bannyega oba nga kitalo oba ki ate nga baali bakola ki bamanyi bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga nayogeranga n'oyo Eunice nga atera nnyo okumpeereza message kubanga waliwo n'olulala oyo we bafunamu misunderstanding. N'akola ki nga Alvin akyali mu hostel nga tetunaamujja mu hostel mu first semester ya yattu. Bafuna misunderstanding. Eunice n'akuba omuwala bubi nnyo ku campus eyo mu hostel. N'amukuba n'amukwagula n'amuleeta embale enkwagulo biki. Kati nze enkeera amala okuba omuwala ekiro enkeera ku makya omuwala akola ki akubira essimu agamba Simaya Jackie mbu you talk to your brother konze kiki n'agamba mbu waliwo ekyabaddewo. Kati ne mugamba let me call Alvin kuba yali asula hostel nga tetumu accessinga. Kati ne mukubira Alvin n'agamba obimanyi oyo omuwala kye yakoze yakuta omuwala w'abandi n'amukuba ng'amugamba why don't you leave my man n'amukuba bubi nnyo omuwala n'amuleeta ebisago. Konze okay kankole ki kanjogere mujje actually nabagamba after classes you come at my workplace nkole ki twogere kubanga nze ebiseera ebisinga bambuliranga nnyo ebintu byawe kubanga nze ndi mukulu wa Alvin. So yalinga ayanguyirwa nnyo okumbuulira ekiba kikoze ekyo kibaddewo. Kati ne mbagamba after lectures mujje tukole ki twogere mumbuulire bulungi face to face. Kati era ne bakola ki ne bajja. Kati omuwala yasooka okujja yasooka okutuuka n'aŋŋamba Jackie muganda wooyo biki ne muganda wooyo alina empisa embi Simaya alina omuwala omulala gw'ayagala. Nemubuuza naye ate kati lwaki wakubye omwana w'abandi wamuleetako obuzibu. N'agamba nze nabadde nina omukuba I was feeling furious so I had to beat her up to teach her lesson. Nemugamba but you shouldn't have done that. Kati nono English most of the time abadde akozesa nnyo English. Local language Luganda batalumanyi. Badde tumanyi naye si nnyo. Aluwulira naye tatera dwogera. Tatera dwogera atera nnyo okukozesa English. Family y'omuwala mwali mugimanyiko. Twali tugimanyi ffe abaana. Nze my sister ne gundi wange. Yes. Family nga mugimanyi mutya? Kati waliwo olunaku lumu twali yatutwala Alvin eyo Shema. Mwagendayo? Twagendayo nze baganda be twagendayo even nga parents tebakimanyi naye yagamba kati mugende mulabe omuwala akola ki jakola ki java. Omuwala waabwe nga bakimanyi badde bakimanyi nti alina boyfriend. Simanyi oba yakibagamba babadde bakimanyi naye temanyi baali bakimanyi kuba Alvin yali ayogerako ne maama w'oyo omuwala. Era waliwo incident era baliwo maama w'omuwala ng'ali mugamba nti ki you stay calm, we shall talk to her. To our daughter. Yes, we shall talk to our daughter to change the way she behaves. Mwagendayo muba Shema bayita Shema banya Lukindo. Kakindo. Yes. Family eri eyo. Era twabasangayo maama ne taata n'oyo muganda w'omunene omulenzi omukulu. Ne babaanirizanga baana. Ne kati Alvin fe yagamba fe twali baganda ba Alvin ne tweyanjulanga baganda ba Alvin. Bulungi nnyo ne tweyanjula amannya biki batutegeera. N'ekirala kati bo abo ababiri Alvin n'omuwala baali bagamba the parents tusoma nabo. Yes. Okay. Tusoma nabo. So babaaniriza. Batwaniriza. Mwasulayo.
ate twasulayo era twamala omudropinga omuwala omuzzaayo ewaabwe ffe ate ne tukola ki ffe ne tudda. Alvin naye ne mujja naye ne tujja naye omuwala esiza mwali mututteko ng'agenda kuwumula baali bawumudde kati we baawumula baalinga like nga muna having a short holiday with the students, your fellow students. Yes. Ne mugenda yes. Family erina mu kusente balinamu sijja gamba ku kyetwalaba they are well off. Kyetwalaba they are well off. They okay. Kigaso okukulaba. Bali okay. Yes, they are well off. They okay. Tebalina. Taata mwamulaba. Twamulaba bulungi nnyo. Mwafuna obudde okumutegeera nti yani. Atugamba yaya twayogera naye n'atugamba musomesa asomesa history. Yatugamba asomesa history, musomesa wa history. Netwongera naye yes. Somesa wa history. Ate mama w'omuwala. Ne mama w'omuwala naye twayogera naye. Mama w'omuwala ye ndowooza abeera waka. Housewife. Naye era omukyala we yatutunuulira nnyo bwe twamala okweyanjula n'atunuulira bw'ati n'agamba muli mikwano gya muwala wange nti ye nnyabo musoma mwenna nti ye nnyabo nga tusirika naye ng'atutunuulira muli n'eriiso muwala wange mubeera mutya naye okitegeera nga waliwo ng'omuntu nga yeewuunya mubeera mutya ne muwala wange ye njoge ffe gye twakifunamu era twagenda tugamba banaye mukyala omuwulidde bw'abadde atubuuza ngalinga gamba oba oli taba na mikwano taba na mikwano azifu oli taba na mikwano kyewuunyisa okuba ng'alina emikwano nga kimu nga mama alinga alaga nti alaga ng'ekyewuunyisa era kyatusigalamu ne tugamba tetubitegedde naye ne tubireka twasaba sorry nsonyiwa okuseka naye twasanga anyway bategese nga bo bafumba kyokoze ebyaffe enfumba yaffe eyawukanamuko neza ewaffe tufumba enkoko bagikalirirako enkoko naye eri yali njeru enkoko embisi enjeru yali njeru enkoko enjeru embisi neneebuuza amata gaali mwali enkoko embisi enkoko yali mbisi naye nti nga nange neewuunya omuntu oba olina obudde kale kebeere nga sinkalirire naye nga si mbisi tuyinza okubeera waneno naye nga kintu balina kye baali bategeeza bayi okufumba enkoko embisi yali mbisi byaddala enkoko nga bw'onaagiteekako n'etokotamu kati n'ogijjako yes yo omwala alya ye n'alyanga asolobeza ye nga bimuwoomedde omwana naye yalyako katini naye ffe twayagala okulaga empisa ne tulya naye ng'ekyamazima naffe twali tetuli bulungi kakati mbana ni mukugamba eno incident nga bakoze ki bafunye misunderstanding ne mbayita bajja ku mulimu incident y'okuba omuwala omulala nga mugamba why don't you leave my man kati we bajja ku dduuka nga mmaze okugamba okwogera n'omwana nti naye kye wakoze it's not good kati omulenzi najja kati we yajja Alvin we yajja yasookera ku kimu ku Eunice nga amugamba Eunice I'm sorry Eunice namugamba I will kill you ndasooka ne mutunula bwenti nga mukambwe ennyo tasalibwako omusale nemugamba Eunice like be calm nemugamba kyoyogedde si kirungi yamugamba I will kill you boldly nga tate yesise namu bino nno byentera bagamba batulaba nti bw'olabanga relationship kasita etandika nja kukutta kwano dduka misinde ekyo nkikuddiramu gwe kasola oba asaaga oba tasaaga bw'abanga mbyokuzanyisa byoba mubigambo ebimwanguyira ku mumwa awukiriyo ne bw'aba asaaga mukwano zaawo tonsanga n'akimugamba nemugezaako mugamba kyoyogedde si kirungi mukakane like stay calm nenjoge nemugamba ate yekoze ki yeetonze n'abeeraawo ne bagamba you should settle out your issues mukakane buli omu awulirize munne mwogere naye nga mukambwe ennyo tasalibwako musale
ate nga baali bakoze dollar nze bambyampereza ekifaananyi nga yamulumye like yalina ne maaka wanene wala guno omukono gwa mulenzi nga ayina ekizigiro kyali nnyo ne kuno era yayinako enkwagulo yayinanga emiwala enjala empanvu zineno ze basongola nga yazimusaze ne zimuleeta amabwa kati we yatulaga nagamba Jackie nze mulowooza omuwala muganda mwe yali ayagala nnyo omuwala kimulungi nnyo omuwala yali amwagala nga wona ayagala omuntu nga yo honest with this person ng'omwagala looking forward to their future. Yes. Bali bakola course yemu nedda ono yali akola BBA ng'omuwala akola international business. Okay, ngate naye nga bali mu same year. Yes, just nga bawula courses. Besanga ku campus. Sigama school nti babali. Besanga ku campus. Bali bamaze ebbanga ki? Bali bamaze omwaka oba gumu n'ekitundu. Bali bakuza anniversary. Eya 1 year. Bali bamaze omwaka gumu kati n'emyezi awo. Alvin abadde ateekamu nnyo kasente. Abadde amuteekamu era twaffe twatuuka yali amuteekamu nga Alvin kubanga yali akola ne mami Alvin nze nkola ne muzeeyi kati naye nga Alvin y'omuntu nga afaayo nnyo ku oyo omuwala n'okusinga ate ffe nga oyinza n'omugamba ekintu Alvin kino n'agamba nsooka bebi wange kati nga amufaako nnyo kubanga yali ayagala nnyo omuwala oyo ng'era yamwagala nnyo ng'amukolera buli kimu ky'abeera asobodde naye ate omuwala alika yamutwala for granted. Okakana ng'obulamu bwa bututte. Nga bututte. Nga we yamugamba will kill you. N'amaliriza ng'era nga kibaddewo. Kati mwakola statement ku police. Nze nasooka nagendayo actually ekiro ekyo nga bamaze nga mu kiro ekyo ekya Tuesday we yafiiramu. Nga bamaze omujja mu kliniki poliisi nejja omulambo negutwala emulago kati we twagende bagutwala emulago ffe ne tusooka ne tuvuga ne batugamba report simanya biki fayiro babitutte ku Jinja Road kati ne tusooka ne tujja Jinja Road nze ne muzeeyi n'emikwano gy'emirala awo ne ssenga n'emikwano gy'emirala ne tusooka ne tugenda ku Jinja Road ekiro that night era tukakuwa ekiro ekyo ne tubagamba tubadde tuzze kukola kikwongera actually twali tetusoose na kumanya nti mayiti bagitutte mulago wabbo bajja ne bateekawo mayiti mu kiveera ne baguteeka kabanga lya poliisi ne bagenda kati ffe twali twagala kukola follow up tumanye omwana bamututtewa we batuukayo ku Jinja Road ne batugamba we twatuukawo ku Jinja Road tubagamba tubadde twagala kumanya information ne bagamba about this boy that has whatever does hanged himself. Nasooka ne tumatulira waliwo abakyala awo ku desk abaali basookerwako mbanga nze naliwo ng'alina bwati you're talking about this boy that has hanged himself come back tomorrow the body has been taken to mortuary mulago netubeera ne tubagamba do you have proof that he has hanged himself omukazi nga tatufanako nga bali ku byabwe Jinja Road ya Jinja Road netumunaye netwekuŋŋaanya netwegira netumala netukola ki netudda ewaka ku makya ennyo ssaawa 12:00 nze muzeeyi senga omwana n'emikwano gy'emirala netukola ki netulinnya emmotoka netugenda emulago twatuuka emulago netukola ki abasawo okwasaganya okukola postmortem report kuba twali tujagala netwogera n'abasawo omusawo yasooka we professional abakulira abo abagundi abo abakola ezo reports tests ez'enjawulo yasooka natunyona natugamba webanga it's a suicide or whatever case tugenda kukola check up naye kyemulina omumanya omuntu suicide happens in so many ways buli wamu omuntu yatugamba omuntu asobola okwetugira ne ku kitanda oba ne katebe oba ne kuki asobola okwetugira naye ekintu kirabika ye kasita abanga alina kyeyetaddemu muno automatically we shall see it akumugamba okay yatunyonyera bulungi nnyo all the information ekwatagana with suicide n'atunyonyola bulungi biki yamala otunyonyola ne tugenda
ne bagenda okukola ki okutandika okukola n'atugamba naye tugenda lindamu nettoka ne tulindako n'abagenda ne bakebera n'asooka n'ajja for the first time n'atugamba according to what I've checked yasooka n'atubuuza who wrote these statements on the report about suicide netumugamba that was the statement of the girl gamba the girl said suicide no we don't see any suicide here netumugamba that's what she said n'agamba fe kyetwakasooka okukeberako tetunalabawo any case of suicide but we are going to check again to see wewaba nga waliwo ekyamukutte mu bulago oba ekyamugize wabeerawo that oba emisuwa gino eno gibeerawo engeri gye gibeera gyekuttemu ne wekiba tetukiraba waneeyo naye munda wetusala munda tusobola okukola ki okukiraba nagamba kati mugenda sooka mulindeko tuddeyo ne baddayo ne basala ati bwe bamala osala basala kugaye bamusala ne bamuwabuzaamu we bati kati omusawo najja n'agamba njagalayo abantu babiri bajje to observe balabe tukole eno check-up tugikola nammwe mukola kimulaba nga weemuli kati awo nasaka ne bagamba bannange ebiki biki bagamba otata omwana you ready nze nga talina maanyi nga tasobola he cannot handle nagamba takisobola kati waliwo omukwano gw'omulala n'agamba nze nsobola okukola kyogenda olaba nange ne ŋŋamba nange nsobola okulaba netugenda mu mukyari gwo yes era omusawo yakebera ne bagira bino eno bakwabuluzaamu webati ne bakebera eno ne bakebera eno ne bakebera eno ne bakebera byonna byonna babijja baba bajjemu ebyenda biri wali omutima guli wali ebiki biri buli kimu nga bakitadde separate to check era bakola thorough check up nga banoonya that where does the statement of suicide comes from nga tewali era omusawo najja nagamba balaye mulabi tewali era najja nayo nnyonnyola abali basigadde ebweru nti tewali any form of suicide here namwe ne mbakakasa nti naffe tugamba naffe tulabe tewali polisi waliyo ki waliyo suicide polisi waliyo suicide era nga nabo bakiteminga suicide nga bo abapoliisi newankubadde nga mu ddwaliro report eriyo era omusawo n'atugamba naye tugenda kujjako samples ku bunyamanyama tima tugenda kumujjako akanyama ku liba ku mutima biki wakugenda tugenda tukole ki tulabe webanga bamuwa obutwa oba bamukuba drug oba biki tusobola okukola ki results ezo zijja sinazofuluma tulabe but after some time era mujja genda muziike naye mulindemu era ne kugamba okay ne tukola all the formalities documentation zonna ne tuzikola ne batuddiza body ne tugenda ne tuziika twamala oziika tuba tuli mu kuziika tukomyewo okuziika tukyali mu nnafu yaffe kuziika Thursday ku Lwokutaano kumakya nali sinawa nazuukuka akasimu kakubirako nze yes hello good morning have you checked the news? The news about what? You check your WhatsApp. Tugenda olaba nga New Vision yetuyiriddewo heading moves student dies after girlfriend's visit, you know. Ne twewunya tugenda okusoma mu detailation byonna bye bawandiise ng'ekyamazima bikwasa ennaku tubuuza bano baabijjeewa nga bya bulimba byokka baabijjeewa first of all students bali mu holiday kuba ne Alvin yali waka nga tasoma netwebuuze biki bano babijjeewa bawandiise simanya bikyera omuwala nga bye bamutadde on police bond ate nga baali bamutadde kiro ekyo omwana yafa Tuesday evening hours by Wednesday ekiro kya Tuesday kusaawa nga 9:10 ng'ali online ya postinga ne bagamba iyi ono suspect ate ng'ali ku simu WhatsApp akola biki ne twewunya nnyo statuses z'abantu tuwazi nali nziraba tokyaziraba sikyaziraba yambulokinga
Era omuntu wakublockinga wano kakulaga kagundi kano here because Yes, profile picture ebeera naye omuntu wakublockinga obeera tokyalaba ne last scenes obeera tokyazaa ne osinika message ziba tezikyagenda kati ne twewunya nnyo poliisi obuvumu nti yabujja ng'ate omuntu ne bwe baba bagamba bakyanoonyereza the mere fact nti omuntu bakusanze you're holding a dead body it is enough okulaga nti you are a suspect okubayambako kudetaininga nti nno ki nti oli suspect ku musango kuba bakukwatidde bakukutte red handed with you know yes with something in your hands tegeeza obayambako okunoonyereza ekituufu yes olaba omuntu afa ne mumusangaawo naye ne bakwata abantu bonna abali around kati gwe bakutte ng'omusitudde mu ngalo naye ne bagaana okukwata poliisi nemuta nemuterana kati yeetaaya nga wayagala mukwano gwammwe Sali mukwano ye mwogera naye Sali tetukyayogera nnyo tetukyayogera naye nnyo naye oli yabeera nga ne ku dduuka bajjawo n'ajjawo ng'ayita nawo naye kati naye kyali mboozi era ne mukufiirwa era yajja ne we yajja naye era nga kati Sali oyo before ng'omugenzi tannafa nga Alvin tannafa Alvin yajja mu kisenge kyange ekiro ku 31st ng'afa nkeera ku 1st kati ekiro ekyo kya 31st ssaawa zaali 9 Alvin najja nankoonako ngamba Alice nga ndi mutulo neebase najja mu kisenge kyange nangamba Alice nsaba kunyambisaako ku ssimu yo namugamba essimu yange nga teriiko muliro nangamba nyawe nyambisaako namugamba kale lindamu eddakiika nga 5 kanditeeke ku charger kuba ekyajinga mangu nfuneko kyezze naafunako nkuwe nga ngiteeka mu charger ng'akwata essimu yange ng'agikozesa okulikodinga ebintu ebimu bye saategeera kati enkeera amala okufa maze obitegeera nti afudde tumaze n'okuggalawo ntuuka ku dduuka eddala ngenda okulaba ngamba naye Jones jukira Alvin yakozeseza ku ssimu yange ku Sunday yakozeseza ku ssimu yange naye simanyi biki bye yabadde akola ki actually Monday ekiro yes yakozeseza ku Sunday saaliwo nali ne maama mu ddwaliro ku Monday ekiro yakozeseza ku ssimu yange kati nkwata essimu yange ngamba kandabe biki ebyo bye yabadde akola ki alikodinga oba bye yabadde akolera ku ssimu yange kwata ssimu yange ngenda okulaba nga ya recordinga chat ya Snapchat kuba yangamba yangu akubanga namugamba laki tobikoze nkya nangamba zino gundi za Snapchat zimala 24 hours nezikola ki disappearinga laki yakwesanga Snapchat gye bakwesanga mainly okwogera ne Sali n'omuwala kuba yali yangamba ezo WhatsApp bazidibya inako zino Snapchat yeriko nemugaze ebya Snapchat simanyi bikozesa naye mumanyi era namuwa essimu yange arecordinge Snapchat byavaamu mu Snapchat eyiye byavaamu naye nze nasigaza chat kozi ya recordinga yakola recording kati mu kurecordinga mukurecordinga moment kandabe niba bisigalamu nga kitegeera nga bw'okola screen recording naye kati this time round yakozesa ssimu yange nga recordinga ku ssimu ye nga bwenjikwata we bati nga recordinga bwa scrollinga bwati bwe tusoma you get so that was the kind of flow so that was abatulaba nyongera okubategeeza nti ekyo kye mukola kyanjawulo okubanga mugoberera ensonga zino tugenda kugezaako okwongera okutegeera wa gye biggweera bino byonna kati olaba this was it
Kwekoze mukama. Mbukati. Nga the thing kyali about. Mukama wange. Come and have no money. Ng'olwo Alvin talinamu ssente oli agamba nandiyisa Eunice ne tukola ki ne tukulumya. You can read. Ne tukulumyamu Sally. Nze message nzirina era ne waba yeegaana nzirina. Message ona mugambe Eunice would love to come but I have no money. Ani ono olwani oyo ono Alvin ngagamba no, I would love to come but I have no money. Oli namuddamu Eunice nandimuyisa ne tukusaaliza naye obuzibu ndiwonzeka nyinza okukola ensobi. Salinga yagamba. These messages are too long tuyinza n'obutazimalayo. Nti nyinza okukola ensobi ndiwonzeka wa gyali yonna gyakyakabira. Aliwo yekka. Aliyo yekka. Like nti waayita Eunice ne babeera babiri ne Sally. They may end up doing something. Waayita Eunice ne bajja babeere ne Sally. Ne Sally nga Alvin yayita alina ssente ali waka. Abagamba bronze ebyo siinaamu ssente era ng'onaamulaga talinaamu ssente naye ono n'amugamba nandiyisa Eunice ne tukusaaliza. Kati ono Sally n'amuddamu wagikola dda. Alvin n'amugamba ensobi eyo wagikola dda because yali yakimanyaako dda nti onaakwana girlfriend we era before nga bakyali mu hostel nga basula bonna. Olunaku olwasookera ddala Alvin okwanjula Eunice eri Sally. Sally yakwata essimu ya Alvin kwa yali amanyi password n'amuweereza message. N'aweereza omuwala message. As in when you get time you can tap on me and I pick you up when you get time ojje tunywemu. Alvin yali anywa mukenge. Naye maani lwaki walya mukazi wange? Ngaawo Alvin abuuza nti lwaki walya mukazi wange? Oh my God. Lwaki walya mukazi wange? Onamuddamu Alvin ndeka mbokati waliwo kyotamanyi mbu teri mukazi w'omu. Teri mukazi teri yaga Alvin ndeka mbokati waliwo kyotamanyi mbu teri awoomanga mukazi wa kyaliwo. Oh my God. How could you say such things to your friend? Sokoleke chat zino. Sokoleka. Eka tukolera abantu tofaayo. Kweyo kutofaayo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ono Alvin namuddamu ize Alvin yaddamu. Namuddamu obuzibu olunaku lwe wasula ewa Blessing. Angamba nti wali okatetenkanya naye mwana just our relationship ezinnaba kuba serious naye siyinza kulya mukazi ng'omuzaddemu bulo. Ani kikyategeeza? Mbuki? Bonna bali abakazi. D'accord. That's straight. Kati. Bwe kyali nti waliwo Sally yayina girlfriend. Waliwo omukwano gwa Alvin eyayina girlfriend we. Sarah. Sarah. Nga waliwo omukwano gwa Alvin ng'ayina girlfriend we bamuyita Sarah. Sally n'akola ki? Oli bamuyita girlfriend snatcher. N'akola ki? N'amubba. Okitegeera? Kati ate era w'olaba these things kati nga wano bwagambye ngakonkulage yagala kuwomerwa wekka. Njagala chats zino ziripa chats. Anti chats nyingi ate nze waliwo ebintu bye sitasobola ku yes bye tutasobola ku displayinga mu media confidential. Yes, ebintu ebimu binene biri too much olaba nze sisobola kubihandolinga nga yali abyogera. Okay? Kati bingi nze nabiraba kuba byali Sally yatagala kuwomerwa yali
yagamba yali agamba oli bro oyagala okuwomerwa weka. Actually as you continue oyagala kuwomerwa weka. Teri kiwoomanga mukazi wa Chaliwo. How could you say such a thing to your friend? Bali mwaka gwegumu. Bali mwaka gwegumu. Kati Sali akolerawo. Mu Kikuubo. Yes. Menda kuifaananya ebi. wanninamu. Menda kuifaananya Sali. Tubirina. Katulabe. Era ffe kye twali twebuuza Sali yali best friend. Jukira, that was the night before nga tannafa. They had a long conversation. Some of the things nyinza obutabi displaying again nyinza obutabi kubanga gye tweyongere ate ebintu byafuuka too vulgar. Nga Sali yewaana. Ate luli eri such things I may not say. Nakalya. Enkeera ate Alvin agenda. Nze kye nalowooza nti all these things triggered him. Yali yabimanyaako dda. Bino. Yes. Byamutriggeringa okugamba nti agenda eri. Akakase kubanga when you continue obuzibu. Omuwala ngamba birala takkiriza nti ddala wakola ki? Kati bino n'abitwala bitwalire. Kati n'ayagala agende, yes. Ayagala abiraga omuwala mugambe obadde oyegana kubanga Sali yakonfesinga ye wansi. Okay. Kati n'agenda n'amugamba bulijjo weegaana ndowooza that was the Luyombo. Landlady lwe yawulira ku makya. Ono ye Sali. Yoyo. Era we yali azze ku dduuka. Tujja bikuwa ebifaananyi. Era Sali ye yalinga wa ssente. Yeegombye ng'akwata ssente ati abakazi bamanyi baasiwala abamu. Ye kasitamu wa ssente ng'alowooza kiwumbawumba. Mu kiseera kino yogera waliwo ki? Okay. Mu kiseera kino mwetaaga tubayambe like buyambi ki bwe mwandyetaaze ensi bayambe? Ffe twagala bwenkanya ku muganda waffe yafa, twagala kufuna bwenkanya na kumanya kituufu. Kubanga omuwala ayogera kyayogera it is contrary ne kuki ne kuba doctors kye baatugamba. So twagala kufuna bwenkanya na kumanya mazima. Yes. Kati nze nga tunagenda ku ekyo Sali twagenda ku poliisi oluvannyuma ennyo nga tumaliriza okuziika nga bano basisita bange bagamba poliisi tugendayo naye batweyagalirako balinga batayagala kutuggyako statement. Ne mugamba nze gendayo naye tugenda making sure nti olwaleero batuggyako statement. Ne tugenda ewa deputy RPC Ninsiima, bamuyita Ninsiima. Nasooka ne tulinda mukawo ne tumala ne tuyingira okumutegeeza ensonga zaffe. Naye nga maama bambi yali ayogera alaga embeera gye bamuyisizaamu. Ng'abafonde yeebase. Ne ngamba maama bano be bapoliisi owapoliisi olina mubuulira bizibu byonna ku yo yasumagira busumagizi yali yeebase agugumuka bugugumusi n'asumagira n'agugumuka. Oluvannyuma ennyo ayita OCCID amubuuza mwategeddeko ku nsonga z'abano mubamanyi? Ng'amugamba sibamanyi. N'amugamba bano abaze ku musango gw'ono omwana yeetuga abo tubadde tubanoonya bulijjo naye nga tetubalaba. Ye ti bano bwe baali bakola statement bwe baali bagenzeyo ku poliisi baabajjako ennamba z'essimu nti bajja bakubira nga babeetaaze. Kati awo bwe baba beetaaga lwaki tebaakuba amasimu? Era olwamaliriza OCCID n'agamba bajja tugende. Bwe twatuuka bale n'agamba follow me. Ne ngamba yi maama ng'ayogera n'obukambwe obuyitirivu. Ne tugendayo n'atuukayo n'abagamba bwe mumaliriza n'agamba bano mubaggyeko statement bali kugulya omusango gw'ono omwana eyeetuga mubaggyeko statement. N'amaana agamba omwami eyaliwo yali taliiwo
n'agamba bwe bamaliriza mubambuse bajeno bandabe twogeremu nga tusigala mubagirako statement. Maama abagamba nze omwana wange yagenda okufa nali siriwo okuva actually samanyako kuva kwa mwana wange naye bwe nakoma weewaka ne bambuulira nti omwana yabadde yagenze ku makya ne baga gwe tewaliiwo ng'omwana agenda bwe bibyo tetubyetaaga n'abagamba lwaki nga temubyetaaga ng'ate nange nzikiriza nti information gye ngenda oba egenda bayambako mu kunoonyerezaako kwammwe ne tudda ku nze eyali anzijako statement mugamba munnyonnyola nze ebyange aŋŋamba ebyo tetubyetaaga ne mugamba naye nze nga ndabanga ebikulu olwo ntandikira ku mboozi ya ssali aŋŋamba ebyo tetubyetaaga emboozi na ya Snapchat n'ensirika ne mala ne mugamba kale nze mbadde ndabanga twandigyetaazi kale bw'oba ogyagalamu katugiteekemu ng'awandiika ngenda okulaba okutuuka okuwandiika ebintu abiwandiika oba mu past tense yali abiwandiika mu present tense ne mugamba nnyabo ekintu kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nanga kale kwata obyewandiikire bw'omaliriza ombuulire nze mbiddemu mbiwandiike osayininge afande kyoyo yali mukyala baali bajjako statement yali tayinaako linnya naye nga yali mukyala ku Jinja Road Police Station mukyala muddugavu mumpimpi yeyanzijako statement era oluvannyuma ennyo nga nampa peni n'olupapula ne mbiwandiika nze bye nnali mmanyi n'alyoka addamu abiwandiike nga nze neewandiikidde statement ng'ogugwa agumpadde ngukoze ne mmuwa n'aguddamu nampa n'ensayininga n'astampinga naye n'asayininga n'awaayo era kyatuyisa bubi nnyo 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 oluvannyuma IO ajja IO mulenzi nali simumanyi gwe gwali gusoose omulabako IO mulengera ng'ayitawo eri nga simanyi nti ye IO amala ayingira batugamba kakati tukyanoonyereza naye twetaaga password y'omugenzi essimu yiino nno aguddewo drawer essimu nno yiino njirina yaggwako n'omuliro aginyize yaggwako n'omuliro manyi zina iPhone yaggwako n'omuliro kakati tujja gikyajinga kati oba password ogimanyi giwandiike wano kapapula ogindekere neŋŋamba ono naalabika bwandabako amatu ampita pusi neŋŋamba sigenda muwa password okuggyako nga tuli mu lujjudde lw'abantu ne mugamba password sigimanyi naye nga ffenna waka twali tumanyi password y'omugenzi kuba alina gye yakozesaako ogwasooka nga gyakozesa ne ku iCloud ye n'agibulira ne sisita waffe oyo era waayita ebbanga bwe yagikyusa yagibuulira muto waffe kuba gwe baali basula naye ng'amuwa buwisimu amugamba ayiiyo oba oyagala kulaba firimu ng'amuwa buwi munnange neŋŋaano gimuwa oluvannyuma nnyo taata wange aŋŋamba Alice tugenda kukola ki tugenda kugula ssimu password gimbuulire ngibagambye bagiteekemu nga wendi tulabe bwe nagibagamba essimu yagaana okweggula password password ng'egaanye okweggula kati nkuzzayo katini awo nga tuli ne IO ansaba password y'essimu nga mugamba oyo omuwala amanyi password y'omugenzi kuba ne Face ID yali ekolamu lwaki kati egaana n'agamba omanyi bagezaako emirundi mingi abapoliisi bagezaako okugiggula omanyi bino ebya try and error nga bagezaako okugiggula ne yeelookinga ne ŋŋamba essimu etaliiyo ogezaako otya okuteekamu password nga togimanyi bakozesanga try and error ku ssimu etali yaabwe lwaki tebaalinda ne bagiggula mu butuufu bwayo oyo omuwala yali asookola Face ID ne yeggula kuba yalimu nga ne password agimanyi awo nenteekawo akakola ki akabuuza owa poliisi omutendeke okwata otya essimu n'ogezaako
mbuka tugambe nyize wano emirundi 6 mbwene gula gwe yiyo oli okogezeeko jigula ekyo kyandetera okwebuuza kati tata bwamala okufuna password gye mugambye agitutte bamugamba eganye ate oluvannyuma nnyo tugenda owulira mbu ate omuwala password yamaze n'agiwaayo meaning yali agimanyi nga tayagala giwaayo nga tusuubira kwa Alvin yakozesanga either 6 digits oba 4 digits eza iPhone twagenda okwewuunya nga tuulya baatugamba mbu yateekamu nnamba ya ssimu eya maama digits 10 ne tugamba ekyo tekisoboka era omuwala ne tugamba tusuubira omuwala ono ayinza okuba yakyusa password ng'amaze kukola buli kimu kyayagala ku ssimu. Okay. Emboozi zino tugenda gezaako okwongera okugirondola nga bonna basuubiza tujja gibayitangamu episodes. Fasisi yafoloka soka tunulire mwami Sali ono. Ate ye lakuchacha ndowooza dde nibona abokolera editing ja kunsooseza ne Sali oyo. Sali oyo bagera tuwa ku bifaananyi bye naye tusooke ensi emulabe. Oba oli awo naffe tutandikira awo. Kati kuyamba nga tuwumba mu kigambo kingi ekisemba ku Sali olunaku Alvin lwafa bajja ekiro Sali ekisooka yali tamanyi nti message zino nzirina teyamanyaako nti message zino nzirinako ki kopi naye yajjanga tasobola na kutunula muntu mu face ng'alinga alina that guilt conscience emulumiriza n'atuuka n'asooka n'asiba amagulu bw'ati abitalo tasobola yadde okutunula mu face namutunuulira bwe nti okumala eddakiika ng'egi emu nga mwetegereza enneekaza gye yeekazaamu era oluvannyuma ennyo batuula ngenda okulaba maama amubuuza ebibuuzo bye nze ne ntambula ne ŋŋenda ne mbaviira era okuva olwo waayitawo ebbanga ttini addamu ambuuzaaka ŋŋamba muli mutya ne mugamba era mukama akyatukuuma naŋŋamba naye bwe biba we twakoma siddangamu kwogera na Sali era ku olwo nayogera naye ku Snapchat kale era nga tuwumbawumba nga tumaliriza tusaba buli muntu yenna asobola okutuyamba mu nsonga eno. President Museveni yalwanisanga waneene enguzi n'agamba agenda kuyamba abazzukulu tuli bazzukulu be mazima ddala. Museveni president waffe oba tumuyite jjajjaffe yandibadde avaayo n'atuyamba kuba n'abantu corruption erabika ng'eyina weeryawo we tutategeera mu poliisi ya Jinja Road singa mukulembeze w'eggwanga atuyambako ku nsonga eno waakiri ne tufuna obwenkanya. Poliisi ya Jinja Road eyinza okuba eyina we yayita ate nga President Museveni okuva edda nedda agamba tulwanyisa nguzi bonna abasobola okulwanyisa enguzi bajje batuyambeko tusaba omusango gwa mada case ogw'omugenzi Alvin nga kigambibwa era kiteeberezebwa nti yattibwa girlfriend we Birungi Eunice Kamuntu nga buli kimu kirabika. Poliisi ya Jinja Road teyabayamba. Poliisi ya Jinja Road yasooka tubuzaabuza egamba mulinde postmortem report bw'enaafuluma tunaamukwata teyamukwata bwe twaddayo tumugamba postmortem reports zaafulumye nti omwana teyeetuga byasuffocatinga busuffocatinzi nga bagamba omuguwa n'essuuka byawukana naye mbagamba nkwate akawuzi kaneeno nkasibe mu ngalo nkajjako temulabe nga basigaddewo ne maaka kati olwo muno obulago emisuwa gino tegyandikutuse bwe bagisanga nga giri straight kiba kitegeeza kyaba yeetuze ne barulinga out ekyokwetuga era poliisi n'osigala ng'ogamba nti yeetuga.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.